Yes, mpola mpola tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omugazi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamuli. Amanya n'eddoboozi Pampita Ntambi Chimso, Rich Boy Maxudi Junior. Olwo kuba nti otambula naffe, olwo kuba nti osubscribing yes n'otambula ffenna. Ate olwadde kuba nti oleka comment yo mu comment section otambula ffenna mpola mpola. Olwo kuba nti Buganda waffe bongako, olwadde kuba nti otubulira wajjo sizidde okuba nti otulabira n'okuba nti owuliriza mpola mpola. Naffe tuba nti tubongako. Era olwadde kuba nti osubscribing yes at any time. Kwatanaba kuba nti osubscribing nawe kugamba nti big up on yourself. Yes, obadde okimanyi nti mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula nabo kityo olunaku lwaleero atadde obuuja ebbali nayagaliza mujjawe amanyikiddwa nga Lydia Jasmine. Yes, a happy birthday. Yes, nkiddamu obadde okimanyi nti mukyala wa Kenzo mukyala wa Kenzo amanyikiddwa nga Rema Namakula atadde obujja n'obusungu ebbali nabo kityo nayagaliza mujawe amanyikiddwa nga Lydia Jasmine. Happy birthday. Webale kuba nti otambula naffe. Yes, kekasero okuba nti tukuluvira ku ntono ne tuba nti tutambula yes mu system mpolampola. Now wabaddewo beef wakati wa mwana muwala amanyikiddwa nga Rema Namakula ku gatana Lydia Jasmine era nga abasinga mwakira abantu Rema Namakula teyasobola kuba nti ayita na mukyalo no kumbaga ye ebaddewo last year eya Dr. Musa Sebunyanga obuzibu bujjame okungambeza tandiko kuba nti zibumbujezebwa n'okuba nti zitambuzibwa abantu sekinomu nga bagamba nga Edisa Musuza bwe yali atandise okuba nti acopolako mwana muwala amanyikiddwa nga Pia Pounds kugata ne Lydia Jasmine era nga basinga batandika okuba nti bakalirira Lydia Jasmine nga bamuvuma ebigambo ebinene abamu matandika n'okuba nti mumuvuma ebigambo ebitayisika mu kamwa n'okumwetuma amanya ag'enjawulo nga mugamba nga bwase obufumbo bwa Rema Namakula kugata ne muganzi we oba yali boyfriend we amanyikiddwa nga Edisa Musuza mpolampola era nga obunkenke bwaliwo mu ggwanga era abantu bangi batandika okuba nti boogera kino nakiri ebigambo ne biba nti bigenda yes biwaba naye nga ate mu kuba nti yes ebigambo bitambula Rema ne Edisa Musuza ne Lydia Jasmine basigala nga ekintu kino bakikutte mpolampola era bakikwata nga abantu abakulu. Lydia Jasmine yagamba nti bwe mbanga ndina kyemanyi bambi nsaba Mukama nsonyiwe era nga mpolampola nange simanyi bigenda mu maaso naye nga ate nze sirina buzibu na Rema Namakula. However much Rema ebiseera ebisinga yali yes akiringa era nga first time okuvayo kuba nti basinkana ne Rema ne Lydia Jasmine basinkana wali ku comedy store yes Muhanji yavayo bwatyo n'abatuza konse n'abasharinga same table of course yes same table ku comedy store. Kino nno kyatandika okuba nti kiraga abantu ebintu ebyenjawulo era abantu ne bagamba nti yes abajja n'abajja basinkanye. Kino nno kyagana mwana muwala Rema kuba nti agenda mu maaso kuba nti atereza enkolagana naye ne mwana muwala amanyikiddwa nga Lydia Jasmine era mpolampola bava mu maaso ne baba nti basotinga ebintu nga abakyala n'abakyala era kino ekintu bagenda mu maaso kuba nti bakisotinga n'omusawo ne beef ne baba bajijja. Now recently olunaku lwabadde lwa Joe Rema like Lydia Jasmine oba mwana muwala amanyikiddwa nga nabonuka Lydia yabadde ne birthday era nga kuyogayoga bantu bangi bavuddeyo kuba nti bamwagaliza amazaalibwa amalungi okuli Uncle Fik Famaika Walogaga Fik okuli yes DJ Shiro okuli Douglas Lwango okuli ba celebrity bonna ab'amaanyi abakabiko Rachel ba celebrity abakyala abantu babadde balowooza nti Rema Namakula ayinza okuba nti agenda mu maaso n'okuvimba akasajja ku mutima nata wishing bambi mchaliwe ka happy birthday naye nga ate yabakubye 10 Rema Namakula yabadde omu ku bantu abavudde ne baba nti baseningira Lydia Jasmine obubaka bwa birthday yavudde n'agamba nti baby you're so beautiful, you're so charming, you're so amazing, you're one of the best yes beautiful divas we've ever seen in Uganda. Era yamugamba nti Lydia Jasmine Katonda agenda kuwanya ebintu by'amaanyi because oli hard working n'okuba nti omukyala ow'amagezi ate omukakamu akwata ebintu byo mpolampola. Nkwagaliza amazaalibwa amalungi era muganda wange nkuusa abantu lwakuba nti lockdown yatandise okuba nti twalagiza mpolampola naye nga tekigana kuba nti nze naawe twegwako era nga mubaka bwe yasindikidde Lydia Jasmine Rema Namakula yavuddeyo n'aba nti wishing yes asendingira Lydia Jasmine omumu ku
bulabo omulika keki ebyokunywa n'ebyokulya mpola ebisobola okuba nti bibeezaawo Lydia Jasmine. Kino kikulagira ddala nti Rema bambi kali akasajja kamuvako nasalawo n'agamba nti yes ono omukyala munnanga ate muyimbi mukyala nga nze ate tujjukire nti n'ekirala kizibu nnyo omukyala okuba nti eyekwanira omusajja era nga basajja abasinga ffe abagenda ne tulumba abakyala ne tubatuusa timing era Rema yakitegera n'agamba nti no Lydia Jasmine wabanga yatandika okuba nti ayagala bba wange Lydia Jasmine teyagenda n'atandika kuba nti ayagala Kenzo wabula Kenzo yesitula bambi n'agenda akwanakana kawala nekakyayira obuberere era nga kikola makulu kuba nti nsenenga ko ku mutima n'okuba nti twata obusungu ne busigala ku mutima wabula kyekira okuba nti neesonyiwa byonna ebyayita tubyerabire tusigale nga tugenda n'obulamu mu maaso because Lydia muwala nganze ate mukyala nganze ate nga Lydia bambi talina buzibu so amana muwala amanyikiddwa nga yes Rema namakula kusala okuba nti asindikawo obubaka era nga yes Lydia Jasmine lwafunye obubaka buno bambi yasazeewo okuba nti yes byebumu ku bubaka obwafudde olunaku lwe special era nga Lydia Jasmine yashoutinze loud yes yashoutinze loud mu mikwano gye batalibe nagamba bambi kimami Rema namakula mbaddawo nga kinkubirako akasimu nga kinterako akasente nga kinsindikira cake nga kinkolera biki bambi mami Rema thank you era nga Lydia Jasmine byebimu ku byalojja ku birthday kuba nti Rema yavuddeyo n'aba nti yes amuwishingira obubaka obwa birthday now abantu abamu kino kituwe ekyokuyiga nti waliwo ebintu tusobola okuba nti twanyizaganya mu bintu ebimu oba ebirala naye nga waliwo omuntu oyo nga bambi bw'ovaamu ekigambo yadde ekimu oba bibiri oba n'okuba nti omusonyiwa n'okuba nti oba osmilinga naye kimuwa essanyu ku mutima era kimuwa nti kimuwa simwakajjo kuba nti neyongerayo n'obulamu bwe mu maaso tulekerawo kuba nti tutwala hatred for granted n'okuba nti ebintu ebimu tetubyesomya because bino ebyensi bitumaliramu obwerero olwaleero genda kunyigira mukyali olw'okuba yayenze ku mukyalawo oba mukyalawo olw'okuba mukyalawo yes olw'okuba kyaliwo yayenze ku bbawo naye nga ate tujjukira nti mistakes are common and mistakes are made by people so n'olwekyo tulina okuba nti tubimanya mpola mpola lwekyo Rema ne Lydia Jasmine olwabe balumaze keki bazisaze buli kimu bapepeyaza bonna era nga system bagibaddemu babiri bino n'ebirala byebulira mu episodes zaffe ziddako nsigadde ntambi Kimso Rich Boy Maxudi Junior subscribe mpola mpola tolwaddemu kuba nti ononyako wali ku Facebook nkozesa ntambi Kimso kogata ne Twitter nkozesa Kimso 16 ononyako ne tutambula ffenna sisi ne tujiwatisa mawala bye bye for now.